Ebyajja no Muhoozi tebinnagwa wuno munnamateeka amuwazeewaze paka mu mbuga z'amateeka so nga kyongedde okukakasibwa nga mwana muwala Rema Namakula waali olubuto olwokubiri mu Dr. Amuza. Ebipya bizuuse nkubuuzaako weebale nnyo weebali ddala okuva nogobera enteekateeka zaffe. Amawulire agaliwo kati gye njagala ndabike nga nkutwalamu mbagirawo bassebo ne bannyabo ge galaga nga we waliwo munnamateeka atawena atutte Generaali ate nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga First Son Muhoozi Kayine Rugaba mu mbuga z'amateeka era nga mu kaseera kano ebintu oboolyawo biyinza okuba nga si birungi nga we byandibadde birabika nga bisuubirwa. Addidde General Muhoozi n'addira CDF wa kuno gw'omanyi bulungi Wilson Mbaso Mbadi n'abatwala mu Kooti nga yeemulugunya wakati ku neeyisa eya Generaali Muhoozi gy'agamba nti oboolyawo mu kaseera kano ekontana ne ssemateeka wagenda mu maaso okulabika nga yeetaba mu bijaguzo ebifaananako bwe biti so nga ate wakati ku mikolo gino egya birthday gy'agenda nga akola mu bitundu eby'enjawulo ayogereramu statement z'ebyobufuzi so nga akyali serving commander weyogera mu ggye erya UPDF. Ono takomyeko addide ne Antony General wa kuno gw'omanyi obulungi General Kiryowa Kiwanuka gwesobola okuyita keke agenze naye n'agamba nti oboolyawo n'alemeddwa okulabika nga akola obuvunaanyizibwa bwe okuluŋŋamya ekiba kyetaagisa naddala mu kaseera kano. Mu kaseera kano ono Commander of the Land Forces General Muhoozi okusinziira ku ssemateeka abafuga abamu mu byokwerinda munnamagye takkirizibwa kulabika nga yagenda mu maaso okulabika nga yeetaba mu byobufuzi byonna. Tayina kulabika nga akola statement ezifaanaganako mu byobufuzi okwetaba mu mikolo egy'olukale mu ngeri ey'ekisaazisaazi kubanga aba akyali omujaasi aweereza era nga kino wakikola aba akontana ne ssemateeka. Wano munnamateeka ono nga ye Roya Gawaya Tegure agamba nti kino ekigenda maaso okulabika nga kikolebwa ekyatandika wali ng'ennaku ekyatandika wali ku Ekororo rather Erugogo Cricket Oval we bali bakuza amazaalibwa g'emyaka 48 agamba nti omukulu ono yagenda maaso okulabika nga ayogera ebintu ebikwatagana ku byobufuzi oboolyawo ekintu ekitakkirizibwa newankubadde nga mutabani wa mukulembeze wa ggwanga. Ono munnamateeka agamba takomaoko agamba nti n'ebigambo ebigenda okulabika nga biwandiikibwa ku mukutu gwe ogwa Twitter bikontana ne ssemateeka w'oyogera ku article ey'e208 akatundu akokubiri constitution ya kuno. Wabula agamba ye lwaki sikutwalako mu mateeka kye gagamba okusinziira ku tteeka lye nkugambyeko obulungi article ey'e208 akatundu akokubiri kagamba bwe kati mu constitution y'eggwanga efuga eggwanga lino the Uganda People's Defence Forces is mandated to be non-partisan. Ejje lino eriku ejje ery'eggwanga lya Uganda munnamagye yenna tateekeddwa kulabika nga abeera n'ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi. Ayina okubeera national in character ayina okubeera nga yeeyisanga munnansi ng'agirumirirwa, ayina okubeera patriotic, ayina okubeera n'omwoyo gwa ggwanga, professional ng'ayina obukugu mu kyakola, disciplined ng'ayina empisa mu kyakola, productive ng'ayina ebibala oba ng'aganyulwamu, and subordinate to the civilian authority as established under the constitution. Nti ng'era agenda maaso okulabika ng'agondera abakaaba
ssemateeka oba abamutwala oyogera ku constitution ya kuno kyegenda maaso okulabika ng'egamba ono nno baalopye bonna si bangu. Wayongedde n'okulabika nga ateekamu CDF gwomanyi obulungi Wilson Mbasumbadi n'agamba nti ono alemereddwa okulabika nga agayidinga omukulu Muhoozi ku ki kyateekeddwa okulabika nga akola kw'ossa ne gwe nagambye munnamateeka Kiryowa Anthony General Kiryowa Kiwanuka gwagamba nti mu kaseera kano naye yandivuddeyo n'alabika nga alungamye wakati etteeka kye ligamba oba oliawo obuteesulirayo gwannagamba. Of course tetumanyi kati oba amateeka ani ayinza okuvaayo n'akwata ku Muhoozi kujja no Muhoozi rather kubanga yavuddeyo lwere n'agamba nti tewali muntu alina kakisa kutulugunya bantu be abakola obubaga obw'amazaalibwa n'olwekyo gwe wenna agezaako okubakwatako oba oliawo agamba nti kanaakujjuutuka. Wabula eyo nga tuvuddeyo ensonga ezo tugenda ku ngero zikolako okufefetta. Mwana muwala Rema we tujjidde ku mpewo kati kyongedde okukakasibwa mukyala wattu ono nga waafunye olubuto olwokubiri mu Dr. Amuza. Kale okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva mu nsonda zaffe ennekusifu galaga nga mukyala wattu ono yeeteeseteese bulungi okulabika nga oba ayingizaawo omwana ow'obuwala ayingizaawo omwana ow'okubiri rather so wabuwala omwana ow'okubiri wakati mu bufumbo bw'ekimimito omukwano gwe balimu ne Dr. Amuza. Kati tukyakola okufeffetta nkugamba sigala ng'otugoberera yonna gy'osinzidde twongere okulabika nga tukuwa ensonga ez'omuzinzi. Yazise Maganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.